Once they see the human rights violations, the brutality meted out on ordinary people, on leaders, and so on, and they say they share these things with regime people. And that regime people keep promising them, yes, we are going to do better, we are going to do better. We ask them, do you see better happening? Of course, on their end as diplomats, they say they keep engaging, but we are telling them, speak out a lot more. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyazizza abakungu okuva mu European Union nga bano babadde bazze okuwayaamuuko naye balabe ku ngeri gye basobola okukwatamu ensonga za Uganda ezifuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Ensonga za Uganda teziggwa malojja kubanga buli munnayuganda waali akaabatwawa nga ntulege beevuma obukulembeze obuliwo obukyamu obutategeera munnayuganda obulinnyirira eddembe lya buli munnayuganda abutaganya munnayuganda kubaako kye yeekolera ng'omuntu. Kino kiddiridde Robert Kyagulanyi Ssentamu okwekubiranga endulu mu mawanga ag'enjawulo agagabirira Uganda obuyambi ng'agamba nti bano baddirenga obuyambi bwa Uganda babulondoole ku biki bye bukola balabire ddala ng'ensonga ebuweesaayo era ye entuufu gye bukolako wabula Uganda nti eweebwa ssente empitirivu obungi okuva mu bitongole ebigabirizi by'obuyambi naye ssente ezibaweebwa tezikola ku nsonga za bannayuganda wabula zikola ku nsonga z'okutulugunya ate bannayuganda. Bano basisinkanye Robert Kyagulanyi Ssentamu abasabye n'abagamba nti batandikenga okulondola ku nsimbi ezo bamanye nti ddala kituufu kyezikola kyezigwanidde era bwe kiba nga zezikola si kyekituufu lwaki basigala baziweereza era n'ababuuza nti bwe baba nga balaba nti ebintu byezikola si bye bituufu ne basigala nga baziweereza tebabeera paati ku kutulugunya bannayuganda mu bugenderevu. Kati bano bavuddewo nga bakkaanyiza mu mboozi ey'akafubo gye babaddemu buli 10 ekigenda okuweebwanga Uganda kigenda kuba kirondoolwa bamanyire ddala nti ssente zino zikola ebituufu ebisaanidde. Bano bagamba nti bwe kinaazuulwa ng'ensimbi ezo tezikola ebyo byennyini bye ziteekeddwa kukolebwa bagenda kuba balinnya mu kyawakati balekerawo okuyamba Uganda etandika okwekoleranga ku nsonga ezaayo. Tujjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yasalawo n'agamba nti yagenda kwewaayo okuteema Museveni enteegateega ng'asalako obuyambi obuweebwa Uganda kubanga obuyambi obuweebwayo tebuba bwa bannayuganda wabula bubeera bwa famire emu ye buganyulwamu. Kati ono ge makubo gatandise okusala nti bw'asisinkanya abakugu bano abagambi balondoole ensonga ezo. Kati singa banaaba bakizudde nti ensimbi zino tezikola bya makulu eri Uganda ne bazisalako ne ziba nga tezikyajja awo aba takoze omulimu ogusinga okuba omunene kubanga ensimbi zino ze zisinga okuwaga Mwami Museveni okugula tiyaggaasi okutulugunya bannayuganda okugula amasasi agatta bannayuganda ewatali musango n'ebirala bingi ebikolebwa ku bannayuganda. Ku nsonga eno twogeddeko n'omwogezi w'ekibiina kya NUP Joel Ssenyonyi n'atangaaza ebimu ku bibadde mu miitingi eno ebituukiddwako n'ebyo ebiri mu kukolwako era katusuubire nti ensonga eno bwe balaba bagikutte n'amaanyi tusuubira okuvaamu ebibala era munnayuganda ayinza okutandika okufuna ku mirembe gye nti singa banaaba tebazeemu kuwa Uganda buyambi buno osanga ensimbi ezigula tiyaggaasi zinaaba zikendeera tiyaggaasi gwe tubadde tulyanga emmere anaaba akendeerako mu bannayuganda. Katuwulire ebigambo by'omukulu Joel Ssenyonyi. Olwaleero tukyaziza bambasada okuva mu mawanga ag'enjawulo European Union akulembera bambasada abo omumyuka we ambassador okuva mu Germany, Denmark, Austria, Sweden, France, Belgium ne Italy. Batusaba ensisinkano eno era netubasinkana kubanga yes tuwayangamu ku nsonga ez'enjawulo. Mu kubasinkana tubeebaziza olw'obuyambi bwe bawa eri eggwanga lyaffe Uganda okuyamba ku byobulamu ne mu nsonga endala. Naye tugamba nti obuyambi buno babugoberere nnyo kuba ebiseera ebisinga obuyambi bwe bawaayo bubbi bw'abanene mu gavumenti. Ensangi zino mulaba obubbi bwa ssente bukutte wansi ne waggulu. So tubagambye nti katusobire munaagoberera obuyambi bwammwe buno kubanga mubuwaayo buyambe bannayuganda aba bulijjo naye ebiseera ebisinga ate tebubatuukako abali waggulu eyo bebabubba. Ensonga endala era ku buyambi eyo gye twogeddeko nti obuyambi buno yes babuwaayo okuyamba bannayuganda naye ate gavumenti yaffe eno egenda neekozesa obuyambi obwo okutulugunya bannansi. Tubagambye nti ekintu ekyo bakigoberere nnyo kubanga bannansi baabwe ssente zino zaabwe ate sikiwa nti bannansi okuva mu mawanga gano bawaayo ssente zino oba obuyambi buno bannayuganda batulugunyizibwe.
babuwaayo obulamu bwa bannayuganda mu ngeri emu oba endala butereremuko. So ensonga eyo tugisimbyeko nnyo essira.